eggwanga enkuba etonnya buli nkuba lwetonya abasuubuzi bafiirwa emaali yaabwe ekyo tebakinogeranga ddagala balaba birabe bwe muba mwagala ekibuga oba Uganda okutereera waliwo ebintu bye mulina okusooka okukola okunoonya we basuula kasasiro mu Kampala awo ogenda mujjawo ogenda kufunawo ebibuga bye mwagala bye muwoza mbu simanyi abazungu bo tebasuula kasasiro bayinaawo okumusuula wano na wali waliwo awo okusuula kasasiro e Uganda ali kaliwo kakati eyali badde nga City Council sente ezitwala mu bungi naye era nayo terongoosa kibuga bonna babeera mu kwekwasa bwekwasa akasente konna ne bakalya ne bakateeka mu matama kakati mulowooza bannayuganda mbu bo basiru mbu bo bajjako era bannaye mumanyiira mbwa mmwe mpulidde akasiru nga kagamba mbu anti tugenda tandika bajja mu mayumba era mujja bikola lwampaka ate nga bannayuganda era tebajja bikola oyo gasiya wammwe mukwate ba Natasha mukwate ba Peshe mukwate baani bonna badde ku street balongoose eggwanga libayonoonyi gwanga mulyonoonyi yemwe muonoonyi kubanga ezirina okulongoosa mmwe muzirya gwe n'obeeraawo nga Eva toyina wadde woosobola kusonga senga abadde Kyagulanyi nga yabagambye nti bannange nti bannayuganda nti tukeere ku makya tukole bwe tuti walirabye munnayuganda bwajjula bwati balikedde na kiro 18 naye beebasootula naye gwozanyisa tuyina kunooma tewali kirungi busajja obwo kye butwagaliza newe bwerimbika mu kuleeta ekirungi bubeera ne ggoolo embi eri ensi oba eri bannayuganda temutubuulira gasiya wammwe wamma senga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yayimiridde n'agamba bannayuganda okukeera okulongoosa walirabye street bwe zijjula bannayuganda naye olw'okuba mmwe abantu mwesibako beesibe abantu bagambye katwebaka otulo twaffe gasiya sente ze bawa omusolo zikola ki temuyina wadde we muyisobola kusonga nti atutereezezzaako wano kakati wano mujje tukwatire wamu tewali neyali badde nga security bannayuganda ate be bakuumye emirembe ate abalinganga abakuumaddembe ate mwe mutabangula emirembe amasasi gasiiba gavuga mu kibuga tulinganga abali mu war zone bannayuganda bawonawo buwonyi we mugiranga muyoola nga mutwala kakati mulowooza musobola oleeta eyo enfuga y'e Rwanda bali abanyarwanda bafala ekyo nkikubuulira oli Kagame ye yafunayo akatundu n'asibirako enkolobe kakuba ebifaananyi n'alyoka akulaga nti Rwanda girabe bwenyirira ng'ate nga kasi katono ebyo bannayuganda tebajja bikkiriza bano abantu baagala kubayigiriza ngeri gye basobola kuba controllingamu nti newankubadde bano bannayuganda tebatwagala bwe tubagamba kino balina okukikola era bakikola ebyo bye mwagala kati sente y'omuwi w'omusolo yeekola ki kubanga temuyinaako we muyinza kusonga nti wano wateredde tewali mwe mulowooza sente y'omuwi w'omusolo erina kubeerawo okusasula misaala gyammwe gy'abakozi ba gavumenti ng'ate tebalina kye bakola nazaakubba nazaakugula mamundu kutta bannayuganda kati mwabadde musuubira mugenda gamba bannayuganda bazuukuke era ababadde balongoosa babadde b'amagye poliisi ne bano bandya nabo be babadde ku street bannayuganda babiganye beebasa otulo paka saawa ze bakkiriza otambula buno obusajja bwagala yigiriza bannayuganda nti wadde tubakolako ebikolobero bwe tubagamba kino mukikole kaakati busooka ne buyita mu kintu gwe kyolaba ekimeekinga sensi mbu kulongoosa kati oli bwawulira kulongoosa agamba yeye ffenna twagala okubeera kiriini naye ng'eggwanga enkuba etonnya buli nkuba lwetonya abasuubuzi bafiirwa emaali yaabwe ekyo tebakinogeranga ddagala balaba birabe
bwe muba mwagala ekibuga oba Uganda okutereera waliwo ebintu bye mulina okusooka okukola okunoonya we basuula kasasiro mu Kampala awo ogenda mujjawo ogenda kufunawo ebibuga bye mwagala bye muwoza mbu simanyi abazungu bo tebasuula kasasiro bayinaawo okumusuula wano na wali waliwo awo okusuula kasasiro e Uganda ali kaliwo kakati yali badde nga City Council sente ezitwala mu bungi naye era nayo terongoosa kibuga bonna babeera mu kwekwasa bwekwasa akasente konna ne bakalya ne bakateeka mu matama kakati mulowooza bannayuganda mbu bo basiru mbu bo bajjako era bannaye mumanyiira mbwa mmwe mpulidde akasiru nga kagamba mbu anti tugenda tandika obbajja mu mayumba era mujja bikola lwampaka ate nga bannayuganda era tebajja bikola oyo gasiya wammwe mukwate ba Natasha mukwate ba Peshe mukwate baani bonna badde ku street balongoose eggwanga libayonoonyi gwanga mulyonoonyi yemmwe mwonoonyi kubanga ezirina okulongoosa mmwe muzirya gwe n'obeera awo nga Eva toyina wadde woosobola kusonga senga abadde Kyagulanyi nga yabagambye nti bannange nti bannayuganda nti atukeere ku maca tukole bwe tuti walirabye munnayuganda bwajjula bwati nti wadde tubakolako ebikolobero bwe tubagamba kino mukikole kakati busooka ne buyita mu kintu gwe kyolaba ekimeekinga sensi mbukulongoosa kati oli bwawulira kulongoosa agamba yeye ffenna twagala okubeera kiriini naye ng'eggwanga enkuba etonnya buli nkuba lwetonnya abasuubuzi bafiirwa emmaali senga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yayimiridde n'agamba bannayuganda okukeera okulongoosa walirabye street bwe zijjula bannayuganda naye olw'okuba mmwe abantu mwesibako beesibe abantu bagambye katwebaka otulo twaffe gasiya sente ze bawa omusolo zikola ki temuyina wadde we muyisobola kusonga nti atutereezezzaako wano kakati wano mujje tukwatire wamu tewali neyali badde nga security bannayuganda ate be bakuumye emirembe ate abalinganga abakuumaddembe ate mwe mutabangula emirembe amasasi gasiiba gavuga mu kibuga tulinganga abali mu war zone bannayuganda bawonawo buwonyi we mugiranga muyoola nga mutwala kakati mulowooza musobola oleeta eyo enfuga y'e Rwanda bali abanyarwanda bafala ekyo nkikubuulira oli Kagame ye yafunayo akatundu n'asibirako enkolobe kakuba ebifaananyi n'alyoka akulaga nti Rwanda girabe bwenyirira ng'ate nga kasi katono ebyo bannayuganda tebajja bikkiriza bano abantu baagala kubayigiriza ngeri gye basobola kuba controllingamu nti newankubadde bano bannayuganda tebatwagala bwe tubagamba kino balina okukikola